Wow. Olwaleero njagadde tutunuulire ensonga y'obusatu mu butonzi eri bannaffe abali eyo mu nsi ez'enjawulo baabuyita Trinity, naye njagadde tukitunuulire ffe nga bannansi abaddugavu era sinakindi ab'omu Lake Victoria Basin, ffe tukiraba tutya ensonga eno eya Trinity. Obusatu buno butambulira mu butonde, obubumbe era obuzaale. Osobola okusirikira ne weebuuza obutonde bwe buliwa, obubumbe bwe buliwa, obuzaale bwe buliwa, kubanga obusatu buno bwe butambuza ffenna nga ebitonde ebiri ku nsi muno. Obusatu, obutonde. Obutonde ekyewuunyisa ge maanyi amakyala. Kubanga twatunulako mu byafaayo ne tulaba nti jjajjaffe Nambi ng'ava ewa kitaawe Guluddene yajja nga ye mutonde. N'ajja n'atuuka ku nsi kuno, kale nno ne kiba nti engeri omukyala gy'aba nti atudde mu butonde buno kimusobozesa okuba nga ategeera bulungi embeera z'obutonde. Asobola okwogeraganya n'amaanyi agatudde mu butonde. Omukyala kimuwa enkizo mu butonzi. Y'ensonga lwaki abaami abo abaafuna omukisa okufuna ku bakyala abatudde mu maanyi gano era ne bagamanya okuba nti babeebuuzaako entakera ku nsonga ezimu eziba zibateganya. Era y'ensonga lwaki bagamba nti buli mabega w'omusajja omukuukutivu wabaayo omukyala. Si lwakuba nti omukyala amwoleza engoye, si lwakuba nti omukyala amufumbira emmere ennungi, nedda, wazira mu kaseera ako nga bimusobedde. Singa ageza ne yeebuuza ku mukyala, amuweera ddala amagezi ago agagenda omuyisaawo. Eri abasajja abalwanyi batera okulaba amagezi g'abakyala ng'ag'ekito, naye ate munnange bwe baba bagatambuliddeko gabatuukisiza ddala ku ekyo kye baba beetaaze. Kale ne kiba nti omukyala atuula mu maanyi gano ag'obutonzi. Kyakusaalirwa nnyo nti ensangi zino abakyala baalemererwa okwezuula, okumanya wa awali amaanyi gaabwe. Bwe tutunuulira obuzaale nga buno bwe butuddemu entonekeze y'amaanyi amasajja, nga ge gayina enkwaso n'enkizo okubeera nga gatuuzaawo obuzaale, era nga y'emu ku nsonga lwaki omwana bw'azaalibwa aba yeddira muziro gwa kitaawe. Abasajja bano baaweebwa amaanyi physical energy agasobola okutuukiriza ebyo ebyetaaga okutuukiriza in the physical world. Era bwe kuba kuzimba ye ajja kuzimba, bwe kuba kusitula ajja kusitula. Byonna ebiri physical omusajja yaweebwa obusobozi obuba nga busobola okubikola. Mu physical structure omusajja era weesanga nga y'alina okuba omukuumi w'ensi eno, okukuuma ebitonde ebirala ebirimu n'okutuukiriza ekyo ekiba kiragiddwa okuva eri amaanyi gali agatudde mu butonzi. Kale nno ne twesanga nga ebiseera ebisinga obungi nti abakyala bo nga batudde in the spiritual world, abaami nga batudde in the physical world, waliwo imbalance ey'okuba nti abaami baatuuka ekiseera ne basuulirira nnyo abakyala nga beefaako bokka era nga tebamatiza byetaago by'abakyala in the physical world.
ne kireetera omukyala okusituka ajje yeenyigire in the physical world asobole okwetuusaako ebyo bye yali agadde omwami abimutuuseeko nga omwami tali mu position ebimutuusaako olw'ensonga ez'enjawulo ye zaawa. Kale ensonga eno yadde abamu bagiyita equality naye yaleetawo gap nti transformation amawulire agafumbekeddemu okumanya obukuumi obulabirizi obugabirizi agaatambuliranga mu mukyala from the spiritual world okuva eri ensi ey'emyoyo okujja gatuuka eri omwami nga galimu okulabula n'ebirala nti amaanyi ago kati bwe gajja gasigala redundant mu space nga tegakyalina bukkiro bwago kubanga abaalinga humbled abaaga receivinganga nga batunuulirwa ng'abalina obudde obungi nti olw'okuba basigala waka kati nabo tebakyabeerawo babeera mu kuzuba bayiriba ekibuga ekyo up down buli wamu ne wesanga nga perception ne reception byonna bitono ddala mu nsangi zino. Ekyo kye kireeseewo okubeera nga ensi teri mu balance, abantu bateteegana, kwegamba buli kimu kivudde mu mbeera yaakyo olw'ensonga nti spiritual world tekyakonekitinga bulungi ne physical world. Kati ate abakyala bwe basituka bayingire physical world ate olwo ne walabikawo gaapu nnene mu spiritual world ate olwo abasajja ne beesanga nga balina okujja bakole paati y'abakyala mu spiritual world. Paati y'abakyala eno eya spiritual world erikwayaringa omuntu okuba ng'olina obudde bungi osobola okutuula awo n'owuliriza kiki obwengula kye bugamba ekyo ekigenda okuyamba abo b'oli nabo. Ekyo kiba kitegeeza nti tojja kukola. Kati abasajja bafundikidde tebalina mirimu. Tebalina mirimu naye nga nabo tebamanyi lwaki. Tebalina mirimu lwa nsonga bapuleyinga rooli y'abakyala gye baapuleyinganga. Mu biseera ng'abakyala batudde ewaka, batudde mu spiritual world okuyambako bano abaami abali mu physical world. Ate bo abaami baalabanga ng'abakyala abatalina kye baliko. Olwo ne babanga babalimitinga ku bulabirizi, babalimitinga ku ngeri gye batuukirizaamu obuvunaanyizibwa bwabwe mu ngeri y'okugamba nti abo ndaba batuula butuuzi waka, kulaba ttivi tebalina kye bakola. Kati abakyala ne basituka bayingire mu physical world babalage nti bannange ffe nga tuli eno mu spiritual world ate n'ebyo ebiri physical tubisobola kubanga we are the divine power, tuli mu butonzi. Kati bwe basituka ne bagenda baleka gap behind, which gap erina okujjuzibwa. Kati mu kujjuzibwa twesanze ng'abaami bangi bafuuse jobless, bafuuse redundant, physically tebakyasobola kukola, incapacitated, tebasobola kukola ng'abasajja. Ate ng'omukyala taliiko mandate egamba nti nga bw'ogenze n'ofuna mateeka olina okulabirira omwami wo nga bwe kiri ku mwami nti bw'ogenda n'ofuna olina okulabirira omukyala wo. So kati kino kireetedde abasajja okuba nga banafuwa, kireetedde amaanyi amasajja mu nsi muno okubeera nga tegakyetaaya bulungi. Kati ng'obuzibu obubeera mu ekyo nti there is no balance. Ensi ewangalira mu balance gitwale nga minzaani nti bwe ziba kilo 2 ziba kilo 2 eza ssukaali, kilo 2 ez'ejjinja. Ku byombi bwe kubako ekikendeera minzaani egenda kwekubiira. Buli lwe yeekubiira there is turmoil kubanga wajja kubaawo obutali bumativu. Wajja kubaawo obutali bumativu. So okusobola okuzza emirembe ekyo tujja kukiraba.
Kati njagadde tutunuulire ensonga y'obubumbe. Ensonga y'obubumbe eno ezze eteganya abantu bangi, naye obubumbe buno bwe butuddemu embeera y'okuba nti obutonzi bwegatta n'obuzaale ne bukola obubumbe. Obubumbe muno mwe muli abaana, mwe muli abalongo. Obubumbe nabwo bugazi mu ngeri yaabwo, naye nga ekyo kye kiti mwe butambulira. So ffenna ng'abantu okusinziira nti twazaalibwa buzaalibwa, twesanga nga zino categories zonna tuzitambuza. Tutambuza nnyo obubumbe nga tukyali mu nda za bannyabo, era nga y'ensonga lwaki abantu abo bayooya nnyo ebibumba, kubanga babeera mu kiti kya kubumba. Kale omwana avaawo n'akula n'aba nga ayita mu mitendera egyo egy'obwana. Kyalibadde nti bwe tuba nga tuli baana tukola ebyo ebikolwa abaana, ate bwe tusukka ekiti eky'obwana olwo ne tuba nga tugenze mu bulabirizi obw'okulabirira abaana nga tusinziira mu maanyi ag'obwa Ssaalongo oba obwa Nnaalongo, that is the feminine or the masculine powers. Kale nno ebitundu bino byonna nga tukula bituvunaanyizibwako. Y'ensonga lwaki ojja kusanga omukyala ng'ali 50% mukyala, 50% mwami. Ono omukyala abeera muyiribi, akola nnyo eby'abakyala abikola ate n'eby'abaami abikola. Then n'osangayo omukyala ng'ali 70% mukyala, 30% mwami. Kale ono ye abeera nga nti asobola okubeerawo ng'omukyala naye nga ekitundu kye ekisinga obunene mukyala. Then ne tubeerawo n'abaana abakyala nga 30% mukyala, 70% mwami. Awo be tuyita kyakulassajja oba mukazi musajja. Then ne tubaawo ne bano ba 100% mukyala, abo baba bazibu nnyo 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 mu nsi muno. Ye muntu gw'osanga n'asitula ekintu n'awulira nga takisobola, mu kifo ky'okuyiiya n'asalawo atuule akaabe, nga ye ekyo kyokka ky'asobola okukola ku mbeera egenda mu maaso. Vipi ng'osese? Olina gw'omanyi. Gye bali. Then the reverse is true eri abasajja, nti nabo gye bali abasajja nga percentage y'obukyala mu ye nnyingi nnyo nnyo nnyo. Era obasanga ng'ali eyo ku mizigo atambuza olugambo nnyumba ku nnyumba. Babayita basisita. Abaami bwe bati batera bayita basisita. Naye nga batambuza bino ebiti byonna, ffenna ng'abantu tulina okuprovidingayo time ate ey'okulabirira obubumbe, which are the children oba amaanyi ag'obwana agatudde mu ffe. Bw'otowaayo budde kulabirira maanyi ago, weesanga nga gakusalako. Ate bwe gakusalako weesanga nga olwo ebintu byonna by'okola byakyana kito. Oyinza okuba gwe tobiraba naye ng'abakwetoolodde nga balaba kirala nnyo. Sometimes kisukkuluma omuntu n'atunuulirwa ng'oba omulalu oba ezitakyagatta bulungi. N'omusanga musajja mukulu naye ng'asamba kapiira, akabbye ku banne, akaabira byakulya by'abaana kwegamba n'osoberwa, naye nga element eri ey'obwana mu ye olw'okuba gisuppressinga, kati yo enoonya engeri gy'evaayo okubeera nga edominatinga emanyibwe. So y'ensonga lwaki ng'abantu we are advised okutunuulira ebiti bino byonna. Bw'oba mwami weefeeko,
naye nga mu kwefaako ofuna obudde. Bw'oba olina omukyala naye omufeeko. Bw'oba tolina mukyala olina maama wo, bw'oba tolina maama wo olina mwannyoko. Like you have this female part gy'oteekeddwa okuba ng'olabirira gwe ng'omuntu, okubeera nga tejja kusituka kukubanja mu ggwe. Then you have buno obubumbe obukutambuliramu obukwetaagisa okuba nga ofaayokko eri abaana n'obaako ky'obakolera, okubeera nti amaanyi ag'obwana agatudde mu ggwe tegasituka ate ku overridinga mirimu gyo na birowoozo byo, batuuke n'ogamba ate ekyo ky'okoze kya kito nnyo. So obwo bwe busatu bwe tutambuliramu, naye nga tuteekeddwa okumanya ng'abantu nti waliwo obwetaavu obwa balance mu nsi muno, okubeera ng'ebintu bisobola okudda mu nteeko. Abaami nsaba bwe mulaba omukyala oyo ng'alina w'atudde asirise, saagala omulabe nga ye atalina ky'akola. Akola nnyo ng'ali awo asirise, ali wakaawo yeetooloolera wakaawo, kubanga kimuyamba okukonekitinga ku mirongooti kwateekeddwa okuggya amagezi ge mugenda okutambulirako nga famire. Era bw'anaagaggy'a eyo, bw'anaagakuwa n'ogatambulirako ojja kulaba nga gakola. So mbasaba mulekeraawo okunyoomerera amagezi g'abakyala nga bagaleese. Bw'aba akuleetedde amagezi ne bwe gaba matono gatya, gwe gazimbireko, gamodifyingemu, gatereezetereezeemu, naye ng'ogakozesezza. Kijja kukuyamba nnyo. Ekirala, muwe abakyala liberty okukola ensonga mu bwerufu, kubanga kati abaami mugenda ne mulimitinga bakyala bammwe okukola ensonga, n'oba ng'otala nnyo mu nsi muno ng'onoonya amagezi so nga agatandikirwako, mukyala wo ye yalibadde agakuwa. Kubanga abakyala abo be mulaba batuddemu amaanyi mangi ddala. Gwe ne ky'olowooza nti tekisoboka, gwe kimugambe. Nze ndabye ku bakyala n'akwata ssente ze ez'okuluwuzi n'atambulira omwami just because omwami yamugambye ku mulimu tebitambula bulungi. To you men it's just a mention. N'ojja n'omugamba nkubulya mukyala binsobedde ku mulimu tebitambula bulungi. Nkakasa olufuluma geeti eyo ye agenda wa musawo we. Agenda wa musawo we nga n'ensonga emututteyo kubanga omwami yamugambye ebintu tebitambula bulungi. Boolaba abo babatambulira okukakasa nti emirimu gibeera bulungi, babatambulira okukakasa nti obulamu bubeera bulungi. All you have to do is show some appreciation, kwegamba musiime era omulage. Ate bwe bitambula obulungi tomusasulamu kudda 8 gwa kiro, nedda, wazira mugambe ebintu byatambula bulungi munnange, era ennaku zino yakyusaamuko. Omugulireyo akasawo ng'ako kajja musanyusa okubeera ng'ayongeramu amaanyi. Of course tajja kulowooza nti wategedde nti alina kye yakoze, naye ajja kumanya nti buli lw'omubuulira ekizibu n'abaako ky'akola ate naawe obaako ky'omukolera eky'enjawulo. Naye abaami abamu bw'omala omugamba bw'otyo bambi n'akutambulira, oba n'abaako ky'akukolera n'afukamira limbibbo by'abajjajja be n'akusabira, oba n'afuuwa emmindi ng'eyo nga ye gy'amanyi, ye baamuwa emmindi baamugamba gwe buli ky'oyagala ng'afuuwa eyo emmindi. Kati wamugambye ku mulimu tebitambula bulungi, aggyeyo emmindi agifuuwe bambi akusabire. Olina kye weerabidde waka, omusanze, ofuuse ezzike, omukuba empimbu olw'okuba afuuwa emmindi. Really? Kyokka ng'asabira naawe ate n'ovaawo n'osiraana, n'oba nga naye asiraanirako ate gwe bw'otookole ye anaalyawa. So mulekeraawo okwekaluubiriza embeera. Abakyala mbaleke bakole ensonga. Osanga kinaaleetawo obukakamu mu nsi muno nga buli omu atudde mu kifo mwateekeddwa okutuula. Ate naawe omwami weekakabe obeere omusajja mu maka omwo. Lekeraawo okulowooza nti olw'okubanga byakukwata n'olwekyo olina olukisa
okufuuka omukyala mu maka omwo, omukyala ng'agenda okukola mbu osigala waka n'omukozi. Nedda ssebo, ekyo tekigenda kukola. Tekigenda kukola. Wekakabe onoonye omukisa gwo ng'omwami. Zuukuka, fuluma ebweru, wanika emikono, layira ti oli musajja era wajja ku nsi kuno. Nze yajja omusajja? Oli musajja, wajja omu era oteekeddwa okukola otuukirize obusajja bwo, ekyo kye bukugamba. So si kwefeebya mbu olw'okubanga bakugambye nti olina ky'otosobola naawe n'osalawo zinga emikono nti mu mazima tokisobola. Wow, there is so much to talk about this. Naye ndowooza bye twogeddeko bituwa insight on kiki ekiresonatinga kati mu nsi muno, amaanyi gano amakazi n'amasajja agatutambuliramu, amakulu gaago, obukulu bwago na butya bwe tusobola okugakwasaganya. Kasuubire nti mubitegedde bulungi. Nandyagadde okumanya oba waliyo ayina ekibuuzo ng'ekyo oba waliwo ayina ky'ategedde ky'ayinza okwongerako tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Weewaawo. Mwami oba oluusi babirekeddeawo temunyezanga. Waliwo oluusi obeera nga bigi obadde ng'omusalira nga things are going well, kati olunaku lumu n'akola ekintu ekikubuuza, and then you find yourself in a situation oba n'onyiga nnyo oba n'okaaba biki ogenda okulira ng'ate akubawo ng'akomplaining ate things have been really bad, you know. And some of them temumanyi nakugamba sorry, naye akalabo kayamba oluusi ogenda okulaba ng'ate ebintu biddamu bitambula bulungi. Okay. I'm just putting it out there. Yeah. Yes, thank you, Baby Divine. Thank you, Baby Divine. Ebintu ne batunyiiza, and then when you get upset, things go really bad for them. Like, ebintu ne biboonekera nga batunyiizizza. Sometimes I don't know whether it's in relation to what we're talking about now. Yeah, it is absolutely true. Nti to women tekyetaagisa nnyo kukola kingi. It is just a matter of emotional shift ng'emitu biworkinga out kubanga we are connected eri spiritual world, eri obutonde. So omukazi kyekintu ky'oyinza okwagala okusembayo okunyiiza ng'obadde oyonoona emikisa gyo oba kyonna ky'oliko. Omugenda mpola era tolina ky'ovaako ng'omwesonyiye n'otomunyiiza bunyiiza. Nedda mami, siina nnyo bintu sisobola binnyonnyola naye mbiyize. Omusomo nguyizeemu bingi, nyinza obutasobola binnyonnyola naye muli munda mbiyize. Era ndowooza tetulina kunyiiza bakyala, tubeesonyiire ddala. Okay. Yeah, that's great. Kirungi nti olina ky'oyizeemu ky'otegedde. Yeah, expression bye bimu ku bitone ebiweebwa abakyala era twesanze nga n'abasajja abamu abawandiisi abakuukuutivu ate kyewuunyisa tebabadde boogezi balungi. So abantu abalina ebitone ng'ebyo ebiseera ebisinga ate era it is the female power that can help them okubeera nga babituukiriza. Waliwo ayina ekibuuzo ekirala okuwabula okwongerako kyonna kyekiri? Oyinza okunyiiga ennyo. Nina wano omuntu gwe nali mpuliriza n'agamba mbu omusajja waakunyiiza okola bukozi nti eri maama eya biki ebyo mami obimanyi abakyala bye bakola. Oba omumaze kati ndowooza n'okontrolinga ne bw'oba onyiiza ennyo ne wezza wekka obutaleetawo ate buzibu okutandika kweblaminga nti lwaki wakikola. Yeah, you're very right. By the way, mwana ngo ensonga gy'ayogedde ensonga nkulu nnyo. Tuli ku master class ya WhatsApp kwe tusomera
ensonga zino ez'ebyobuwangwa nga kino nkikuutira abakyala. Omusajja oyo oyinza okuba okyamwagala, si kyokka muyina abaana, si kyokka muyina gano amaka gammwe. Ne bw'oba onyiize nyiiga ng'ogera. Fine, mulage nti kyakoze kiba kikyamu, naye ate togenda wala. Kubanga ebiseera ebisinga okunyiiga kuno kw'oba onyiizeemu n'okwereekerezaako ebigambo n'ebikolwa ng'okolimira omwami wo, ojja kwesanga ng'enkya ate gw'ogenda omumubeerako oba mu ddwaliro oba obeere naye awo awaka nga he can't provide a thing for you, nga gwe wennyini gwe wamukomya. Ate gwe wennyini otandike okubuyaana ng'onoonya bw'oputtinga things right. Ekitali kyangu, si kyangu lwa nsonga nti when you're doing these things tewali yakulagirira bw'ogenda kukikola. Kati otuusa obiputtinga right, you're seeking for guidance. Teri agenda kumanya butya bwe wakola bintu byo asobole okugaidinga obulungi osobole okutereeza bbaawo. Ate nawe wennyini kiyinza okulemerera okutegeera nti gwe wennyini gwe wakyekolera. And in the end, it will surface like some other people did it. Weesange ng'oli in this very big battle ey'abantu ab'enjawulo gy'olwana, mulowooza nti oba gundi yakikola, oba gundi yakikola, oba gundi yamuloga, gundi ku mulimu yamukola kino, neighbor waffe gundi, naye nga gwe wennyini gwe wabyekolera. So, abaana ab'obuwala mbasaba. Bwe ŋŋamba abaana ab'obuwala, olwo ntegeeza abakyala mwenna, bamaama, jjajja mukyala, basenga, abaana abawala. Bw'obanga onyiiga mukwano, nyiiga ng'olekamu. Tonyiiga mpaka ku maze. Naddala ng'oyo gw'oyagala okunyiigira omuyinako akakwate. Manya nti kyonna ky'osiga kigenda kudda gy'oli. Ojja mmukolimira obutafuna mulimu, afundikire nga gwe olina okumuliisa, kinaakuwa essanyu. Teebereza ng'omwana ono omuzadde n'omusomesa n'akula, kati atuusizza okukola abe ng'akuddizaawo. Naye olw'okuba yawasizza omukyala gw'otaakaanyiza nti amuwase, osazeewo omwanukuliza eddoboozi eritali ddungi. Omwana wattu atuuse eyo, amaka gagaanye, ennyumba egaanye, akomyewo ewaka, abeera naawe, omulimu gugaanye, buli kimu kigaanye. Afaafaaganiddwa just because wayanukuza eddoboozi ezibu nnyo gy'ali. So abakyala sibasomesezza mu ssomo guno kubamanyisa maanyi gammwe musobole okugakozesa obubi. Kubanga at the end of the day era bwe munaagakozesa obubi mmwe mugenda okubonaabona. Omwana eyali kuyamba tagenda kukuyamba just because wakozesa bubi amaanyi go. So it is high time nammwe gye muli abakyala nga wasiba balo, nga tewamusiba nti wagenda ku musawo n'omusiba, no, naye mu bigambo byo ng'olina eddoboozi lye wayanukuza erireetedde omwami oyo okubeera ng'ali mu mbeera eyo, erireetedde omwana wo okubeera ng'ali mu mbeera eyo, oba wa buwala oba wa bulenzi. So mbasaba bambi tonyiiga kuyitawo, gera obusungu bugere, omanye nti n'enkya gye ruli, ate osinge kusaba bibeere birungi byereere gye bujja. Waliwo omulala ayina ekibuuzo okwongerako? Bamaama ab'ennaku zino tukolimira n'abaana. Hello? Yes. You're online. Muwala agambye ennaku zino bamaama tukolimira abaana, which is true. Tukolimira abaana, olina bye tulaba kuno, omanyi social media ono atulaze bingi. N'olaba nga akolimira omwana amugamba olubuto luno olwakuzaala ebbeere lino eryakuyonsa, n'ogamba era ng'ogenda okukizuula ennyo ng'abamu ebituwonyawo nsi maama we yayogera kino.
ndowooza nabyo ebyo tweddeko nga tuggyeko n'abaami naye abazadde bakolimira nnyo ennaku zino bamaama abaana baabwe. Yeah, you're absolutely right. Abazadde bakolimira abaana. Kati obuzibu bwe buva nti awoza ebbeere lino eryakuyonsa enendaamu avaaku n'omugongo gwakuweka nyabulera. But ekikolwa kyateekeddwa okukola to reverse ekyo ky'aba ataddewo ate aba takimanyi. Wano ali driven by anger okutuusaako ekikolimo ekyo. Mu ye awulira obusungu era ali waggulu. Naye ate alemererwa okwekkakkanya okufuna essanyu ly'agenda okukusabiramu obenga ova mu mbeera embi. So bamaama mbakubiriza okunyiiga munyiige naye mulekeemu. Takko ku bigere. Don't just rush into olw'okuba ng'omwana akukoze kino weesanze nga tosobola mukuba tosobola kukola ki therefore omukolimire oyo mwana wo gw'okolimira. And at the end of the day kyonna ekimutuukako you will be responsible. So bamaama mbasaba bw'oba ali okolimidde ku mwana wo nkoonaako tulabe bwe tumenyawo ekikolimo ekyo ng'obudde bukyali kubanga ate bw'omala okuva mu nsi bitabuka. Ojja kulaba ng'ekyangu wakikoze bukozi olw'okuba owulira bakikola oba obusungu bwakuleetedde okukikola wakikoze tomanyi walabiddaawo kyetaaga okugyawo. Naye nga gye bali bamaama nga balina omuze nga ye buli lwanyiiga kyasookerako ddala okulowooza kukolima n'akolimira omwana ono several times va ku mulundi ogumu waza n'amukolimira leero n'enkya naluli buli mwana lwakolamu ensobi n'amukolimira buli mwana n'amukolimira. Ebintu ebyo bitambulidde ku baana ate nga si byangu byakuggyawo munnange. Kale nno tweyanziza nnyo for that contribution. Yes, VP with a question. Maama ekyange kigenda kwawukanako kati n'omusomo kubanga mwannyinaze alina ekibuuzo kyayogedde eky'abaana nenjijukira. Waliwo kiringa kirooto ntera nnyo okulooto obwana obuto naye nga bulina effujjo nga bukugoba emisinde naye ebiseera ebisinga bwembuloota mbeera waliwo antwalako either ku booda oba either ndi mu mmotoka nga nvuga yanjivuga speedi oba either nga waliwo anvuga kagaali n'obwo obwana bwe bujja mbumanya nti buno obwana bw'effujjo buzze bubanga obwagala okunjijjako amasimu bubanga okwagala okunjijjako baaga nga buli mu laptop kugamba mmanyi buzze kunziba. Naye ng'ebiseera ebisinga wabeerawo oyo gwembe abeera nvuga oba nze abaavuga oba omuntu yenna yenna oyo abantwala kugamba ngenda okuzuukuka nga bukyangoba naye nga mbulese obumu mbulese emabega nga either waliwo kamu oba bubiri oba nebitegeeza kimaama njagadde nkisizeewo wano eno nga kwegapanga kuuli. Okay. Tweyanza nnyo ekibuuzo ekyo. So nga bwe tugambye nti munda mu ffe tulinamu ekitundu eky'obubumbe. Ekitundu ekyo nga kye kitambuliramu abaana abo. Weesanga nga buli muntu kirina we kimukwatirako. So abaana okugoba nga baagala kukubba ekitundu ekyo by the way kitera kuba kya Mulangira Ndawula. Mulangira Ndawula yatambulirwamu ekitundu ekyo eky'obwana obwo obw'effujjo. Kale kiba kitegeeza nti bw'ofunangayo obudde omukyalirangako n'otwalayoko ne ku bibala by'abaana kwegamba n'okola ku kijjulo ky'abaana abo abalongo ba Ndawula be batera okugira mu mbeera eyo ey'okuba nti bakola effujjo ku bantu. Otherwise kyeki kye tugambye nti muffe mulimu obubumbe mulimu obuzaale mulimu obutonzi. So obutonzi ge maanyi amakyala, obubumbe ge maanyi ag'obwana, obuzaale ge maanyi amasajja agatutambuliramu. Kale okubeera nga tuwangaala mu nsi muno obulungi tuteekeddwa okuba nga amaanyi ago gonna tugatambuza bulungi n'omanya nti abaana olina ky'obakolera, bannaalongo olina ky'obakolera,
of course ne Basaalongo olina ky'obakolera. Waliwo n'omunnaffe Arnold nga tusanyuse okuwuliza. Okay. So waliwo omulala alina ekibuuzo. Tubadde twagala tufuneyo ng'omu tufundikire omusomo gwaffe. Kale tubaagala nnyo akuume atakuumira mpeera weewaawo. Kubanga akadde kano tukawaayo kubanga tugabana ku ndowooza ate era n'okubanga tugatta ku kumanya okutono kwe tuyina. Muli musaba ssebo, muli musaba nnyabo, mbebaliza ddala kyonna gye mukoleyo gye mutuusaako engalo n'ebigere. Ku nsonga y'obusungu eri abakyala, eri abaami baffe oba abaami bammwe nga mubanyiigira, awo we mbadde njagala okuba nga ngattako katono. Mu butonde abakyala twakula bulala, ekyo buli omu akimanyi. Abasinga kuno ku mukutu tuwezezza emyaka 18, ndowooza munzikirize ate mbenga ebigambo mbikozesa mu butuufu bwamu. Mufaayo? Temufaayo. Okay. Okay, thank you VP. Thank you for having my bag. Akkiriza. Ensonga y'okubanga mwe mwakulanga muwumbibwa. Lwakuba nti tetwewangamukko budde ffe ng'abakyala kwebuuza nti ffe lwaki twatondebwa mu kikula ekyo, abaami ne batondebwa mu kikula ekyabwe kye baakulamu. Okay, oli ayinza okugamba ebyaffe baabikola bwe biti kubanga byali meant okubanga biwooma bivaamu essanyu bla bla. Buli muntu ajja kubaako ensonga ze zaawa, naye mu bumanyirivu obw'ekika ekya waggulu onaafunamu obudde n'osirika ne weewuliriza ne weebuuza lwaki ffe abaaweebwa pusi, why do we have the vagina? Okay, kankyogere mu Luganda. Sikyogere mu Luganda. Okay, wangambye ensomese ne nkugamba akatundu kano kagenda bbaka k'abakulu. Kati waliwo ensonga nnyingi lwaki abakyala ffe abalina vagina ate nga abaami be balina omuggo. Kale bw'osiriikirira n'okirowoozaamu, ngenda kwesiba ku nsonga ya busungu, ebisigadde sigenda bifaako kubanyonyola lwaki ffe tuli bwe tutyo oba twatondebwa tutyo. Olw'okuba gwe watondebwa ng'omala ne wooba nga essanyu oba obusungu ojje olabe w'onyiiga, simanyi oba mwali mu kiwaddemu obudde, bw'onyiiga so paste ojja kulaba nga obukyala nabwo bunyiiga mu ngeri nga 2 ze sijja kunnyonnyola. Ekyo kijja beetaagisaamu obudde okubanga either mukisomako oba okukinoonyerezaako oba okubanga sijja kukyogera wano, naye nga ekituufu kiri nti wonyiiga ennyo, njagala okiweemu obudde, ojja kulaba nga obukyala nabwo bwanyiize. Kakati nga wanyiigidde omwami n'obukyala ne bunyiiga, kubanga what we call omukyala is that female part we have. Si lwa bino lwa nfaanana yaffe structurally nkula, yes, ebyo bijja kubanga bigattako, naye okusingira ddala obukyala bwe butufuula abakyala. Kale bwe tunyiiga nabwo bunyiiga. Kati bwe bumala okunyiiga, what happens next? Abaami bwe banyiiga nabo obusajja bunyiiga, naye bo ebiseera byabwe ebisinga mubalaba nti bwe baba bafunyemu excitement banyiiga bambuka waggulu.
banyiiga bambuka waggulu nga mu butonde nti bo okubanga batunyiiza saagala kubawera excuse naye njagala okugezaako okunnyonnyola ebintu bino mu ngeri y'obutonde nga bwe biri nti ebiseera ebisinga abakyala tujja kuwulira bubi nti lwaki kino kirina bba kiti naye nga munnange kiri ddala mu butonzi nga we can't change it. Bo basanyuka nga bambuka waggulu ate ojja obalabe nti ne bw'aba yeekanzeemu ku musajja ali very active ojja kwesanga nti ajja tunulayo ajja kutunulamuko waggulu akatonotono oba omubiri newe guba gwafunyeemuko ekigukanga. Kale ne waaba anyiize ojja kwekanga nti abamu bambuka nno waggulu era singa abamu mubawa obudde ne mubabuuza bajja kubanga bakugamba nti olumu it happens. Kale okukakkana kwabwe mukumanyi mu kyo ki kye njagala okubategeeza abalungi abatuwuliriza nti ffe twatondebwa nti ne we tuba tunyiiga twewumbawumba. Kati bo baatondebwa mu kikula kyabwe nti bambuka waggulu era bo ojja kwekanga nti omusajja w'aba anyiize ewaka, oh my goodness, oyagala onoonye weweekweka naye ate munnange ate tekitwala bbanga ate ng'ekyomukyala nti omukyala ajja kunyiiga ng'omwami oyinza obutanoonya weweekweka n'ate kiyinza okutwalamu ebbanga. Kiviira ddala ku nkula yaabwe, kiviira ddala mu bukyala munda. I don't know if I'm making sense to you guys. Yeah. Am I making sense to you? Yeah, it does. So tugezeeko okwewumbawumba nti bannaffe bano okay Mumbejja soko shortly kiyiseewo kale yes kiyiseewo Mumbejja. Banange Mumbejja kiyiseewo. We are running out of time. Njagala kumaliriza kantu ka busungu kano. Simanyi oba kwali oba just yeekoonyeeko bwekoonyeko ku mukono waggulu. Are you there? Kirabika yeenyize oba yeekubye. Bwe tuba tunyiize nga abaami be batunyiizizza tulina okubanga tukyezuulamu ffe nga ffe okubanga twekkakkanya ate ne tuba nga tubakkakkanya kubanga ffe bwe kityo bwe kyatutondebwa. Bo nga bambuka waggulu ffe abalimenti okubanga tubakkakkanya era buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omukyala ali kuno okubanga bino osobodde obitegeera nti munnange abaami buvunaanyizibwa bwaffe babakkakkanya oba bali batya oba embeera eri etya kale somehow gezaako okukitegeera nti bo bambi bambuka mangu kiri mu butonde bwabwe. Wekyetaagisa ne wekityetaagisa ojja musanga nga yayambuse kale ekyo ebintu ebimu bikuweemu okunnyonnyola okuba nti we tuba tunyiiga tumale tubakole ki tumale tubaddiremu tumale twekkakkanye nga abakyala tubaddiremu ate tusobole okubanga tuzza embeera mu nteeko kubanga gye biggweera okiraba nti byonna bitambulira ku ffe. Kale olw'okuba nti bitambulira ku ffe if it goes wrong era ffe abagenda okuba nga tunenyezebwa kyova olaba nti gye biggweera omwana w'oba omukuzizza bulala wadde mukuze ng'akuze ne taata in the house nga ne maama waali mwana oyo waatakula bulungi n'abaako byakola era munnange gwanenyezebwa kubanga it is in nature nti buli kimu kitambulira ku ffe ng'abakyala. So either tulina obba nga
tugambe unfortunately or fortunately simanyi if we have to be happy about it or not naye nga bwekityo bwekiri we cannot change it kyekyo kyembadde njagala okubanga ngattako ku nsonga eyo kansuubire nti musobodde okubanga mukitegeera otherwise mbagaliza olunaku olungi yes birungi mumbejja obudde nkugamba oyogere but it seems like obadde otambuddemuko I don't know, she's not talking. Okay. VP is talking. VP, yes. Ndowooza n'essimu ye erina issue. I'm having two people. Okay. Mumbejja tukulindiridde obeeko ky'ogamba. Banange sound nagigyeko dda. Mumbejja mugamba ayogere. Yes, Mumbejja. Okay, mbeebaza nnyo bamaama okutusomesa omusomo guno gubadde mulungi nnyo era nga mutuufu era Yes. Teekako eyo mpuliriza ogwo. otegeeza ki era bw'ogamba okumuwooyawooya bwe kiba nga kikyo kyendowooza ky'otegeeza nti omusajja bw'anyiiga afuna feelings n'afuna erection oba kyotegeeza okugenda wali okumuwooyawooya okumukakkanya nti tureactinge ku ngeri omubiri gwe gye gureactinzeemu ate olwo ffe bw'atunyiiza oba omusajja bw'anyiiza omukyala n'omukyala ne munyiiga amuwooyawooya atya kubanga omukyala muba kyekibuuzo kyange. Thank you, Bill. Thank you for the question. Ompulira. What's take off? Not at the off. Mumbejja. Okay, thank you for the question. Kati ki kino kyembadde njagala tutegeeremuko nga nkugamba nti agenda waggulu. It didn't actually mean nti woba omukakkanya ye it has to be sex. Kyembadde ngezaako kugamba mu kyo nti olaba olw'okuba basituka I'm just comparing that ku busungu bwabwe oba nfuna birungi. Yes? Olowooza mpulira. I think so. Okay. Ngenda kuwa scenario enyangu kwe tubeera tutegeerera ku kino ekintu bulungi. Bill, omanyi ensumbi we yakula nonso? Omanyi ekibya we kyakula? Kati bwe tugamba nti omwami alinga nsumbi. Ne tugamba omukyala kibya. Tetuketegeeza nti kale buli ddakiika abeera apu ng'ali atyo awanise oba okitegeera. Tugezaako kusiigira kifaananyi ye oba onfuna. Mumbejja.
tugezaako kusigira kifaananyi tugezaako kusigira ekifaananyi ku nkula y'omusajja nga bw'eri. Ffe okubanga tulinga ekibya, it doesn't mean like 24/7 tubeera bwe tutyo nga tuli baggule. Kati wano kyembadde njagala okusiigira mu kyo nti basuubire okubanga obusungu obwabwe tebulinga bwaffe. Suubira okubanga omwami agenda okukunyiiza ewaka okusinga ggwe emirundi gy'ogenda omunyiiza. Era bw'osanga mu nature omusajja okubanga ewaka ate omukyala yasinga okwekola obusolosolo. Manya nti waliwo ekitateredde. Oba okitegeera? Wabaawo ekitateredde. Bw'osanga mu maka nga omukyala yajjukiza omwami nti munnange gira tugire, manya waliwo ekitateredde. Kubanga it is in their nature. Bakimanyi nti baatondebwa okubanga obwo obuvunaanyizibwa tebabubalagira. Tobubajjukiza actually. Vakati nti tuli ku mulembe gw'okubanga ogenda mugamba, you know what, I want it. W'omulaba nga yeebuzaabuza probably. Ayinza n'oba teyeebuzaabuza. N'ogamba y'ono kiki nga ndwisizza. Oba okitegeera kyenkunnyonnyola. Nti suubira emirundi gy'agenda okukunyiiza nti mingi gy'ogenda compared ku gwe gy'omunyiiza. Giri meant okubanga mingi. Oba okitegeera? Yeah. Naye ate okusinziira ku nkula yaabwe bakulaga nti bamala ne bakkakkana ate bakkakkana mangu. So, mami, kyenjagala oba kyensaba okutegeera, I don't know oba ndi just naive oba kiri observant. Kino kirangako na musajja. Yeah. Waka nali mbaddeko naye, but probably I was not very keen. Kyogezaako gamba nti omusajja bw'anyiiga ng'afuna erection, is that what you're saying? No. Mbadde njagala nkunnyonnyola nga nkugamba nti obusungu bw'omusajja bugeraageranye ku nkula ye. Oh, okay. Ate era namba bbiri Mumbejja. Kati olaba ono omwami omupya. Omwami omupya wanaabazze in picture. W'oba ofunye obudde nga omwami wamunyiizizza bulungi, ng'ekituufu kiri nti munyiivu, twala obuvunaanyizibwa ogenda okwate ku muggo gw'omusa. Kwata ku ffumu ly'owulire. Just in case wanaaba akukkiriza. Kale, oba tuleke abaami abali kuno batubuulire nti nga yanyiiza obulungi effumu libeera litya. Ekyo bwedda kyenjagala naye nga ntyamuko. Engeri gye kiri nti omusomo baasazeewo leeta gwa kikulu, tetulina kyakukola, obuvunaanyizibwa katubutwale ate tube nga ensonga tuzirambulula nga bwe zirina okuba. Vipi kale totubuulira structure ya ffumu lyo, naye just Omumbejja ayagala kumanya. Kale tayagala omubuulire oba libeera liribwe liti oba just ayagala kubuuza nti woba wanyiize wabaawo embeera yonna etuukawo. Effumu linnyogoga, lyokya nnyo, likola litya? Okay, totunnyonnyola kye likola naye just gwe gamba bugambi nga nanyiiza obulungi wabaawo embeera. Okay. Okay. Vipi tubuuliremu ng'omusajja yanyiize kiki ekituuka ku muggo gwa Musa? Nze nno
kyenninga kyenfunyemu amami kyosomesezza nfunyemu nti omusajja okusinziira ku butonde bwaffe twambuka tugamba wetukyamuukirira oba wetuyingayo twambuka kati wetwambuka ate tumala ne tukkakkana mangu nga kyenjizeemu kyo nga kyo naye waniino ekyokunyiiga obusungu nga bunyiize omuntu waliwo ne basajja bannaffe batunyiiza kakisinziira ani akunyiizizza nampulira kigyowulira gyali bw'onyiiza nga kugamba alina empulira gyempulira gyoli ekyo kisobola okutuukawo kyogambye naye sigamba nti busungu bwonna nga tunyiize nti kituukawo. Ndowooza Mumbejja okitegedde? Yeah. Kati Vipinga bw'akunnyonnyodde obulungi nti kyekyo kyategedde exactly it is what I was relating to. Nti it is in their nature nti bavaako mangu. Njagala olaba omwami nti oyinza obeera wano tugambe oli ku ssimu yo. Oyina gw'oyogera naye ne waba otextinga n'oweesessa bibyo. Anyiiga mangu. Naye ate ggwe asobola obeera ku ssimu n'akuba oba n'aseka. Ne wayitawo n'omukazi n'amutunuulira like you're not going to react that much. Kati bo ne bakitwala nti abaami balina ebbuba. No. Naye kyenjagala okulaga nti kiddirayo ddala mu butonzi eri enkula gye baakulamu ye. Oba okitegeera kye tugamba yeah. Kati for okuba munnange twatondebwa mu nkula yaffe nga tukula tuwumbawumba. Kyova olaba omwana omuwala bafaayo nnyo okumubuulira nga bamugamba nti omunaawe omwana omuwala kaka, omwana omuwala kino, omwana omuwala wekkakkanya this and this. Because ekyo bwe kityo bwe kiri era newe tuba munaye tulwana nnyo okubanga tukikyusa. We can't. Tubanga abagamba mbu tugenda kukyusa enkula yaffe which cannot be possible. Oba okitegeera. Kale woba omunyiigira nga akunyiizizza gwe kiweemu buwikadde omanye nti ye bw'atyo bwe yatondebwa ayanguwa mangu okusunguwala naye ate gye biggweera akkakkana mangu okusinga kuffe. Era singa abaami baba bakituttemu ne bakiwa obudde nti gye bitandikira tutandika be basinze okwaka. Yes, kale tuyinza obba ffenna tuwakidde kumu naye ojja kumusanga nti ye mu ssaawa emu ajja kubanga amaze okwaka ate gwe oyake mu ssaawa nga 5 ng'okyayase. Naye ate jjukira ffe tuwaka tetusunguwala nnyo. Sayinzi zaffe baŋŋambye nti omusomo ate ogwo gube gwa lulala tetukigezza singaawo kubanga ate tubadde tugenda kubikkula ensonga z'abannaalongo ne bassaalongo. Ne kansuubire nti ntegerekese bulungi. Yeah, welcome. Okay, twewumbewumbe tube nga tuzikwata mpola mpola engalo zaffe tuzigatte wamu tube nga twebaza omutonzi. Okay. Bweza bajjajjaffe bweza nnyo bweza ddala eri akadde ke mutuwadde tubeebaliza ddala okubanga mutusobozesezza okubanga akaseera kano tukafunye ate ne mutuwa amagezi era tusaba ayi bajjajjaffe ku ebyo bye tuyize era bye tutegedde mwongere okutuluŋŋamya mwongere okubanga mutuwa entegeera eya waggulu okumanya ebyo bye tuteekeddwa okumanya ate sinakindi mutukwasizeeko okubanga tubitambulirako n'okubanga bisigala mu mitwe gyaffe kale tufune obusobozi okubanga naffe tubibuulira abaana n'abazzukulu awamu n'abajja nabo babitambulireko. Tusaba ekisa kyammwe, tusaba amaanyi gammwe, tusaba ayi bajjajjaffe mutukuume era mutwebunguluze emikisa gyammwe. Ekiro nga tugenda okwebaka tusaba ekiro ekikakkamu, tusaba ekiro ekirungi nga bwe guli nti ekiro ate kye kivaamu ekirungi. Tusaba ekirungi mu kiro kino
tusaba okumanya ate era tusaba obubaka obw'ensonga obwo bwe tunaakeera nga tujjukira ayi bakama baffe bwesa nnyo bwesa ttala akuume atakuumira mpeera mwebala nnyo akadde kammwe mwebale kusoma bannaffe nate era tujja kubanga tuddamu okubanga twogera ndowooza ku nsonga z'abasaalongo ne bannaalongo eziri hidden tulabe butya bwe tusobola orelatinga ensonga za sex oba kye tuyita okwegatta oba okwekola oba okwenyumirwa ku tulabe engeri gye tuyinza okuba nga tuyitiramu eyo embeera ne tusobola okuba nga tutambuza obulamu okuba nga tusobola okumanya bannaffe ki kye balowooza mu budde obwo na butya bwe tusobola okubayamba. Simanyi oba mwali mukirowoozezaako nti through sex ebintu ebimu tusobola okuba nga tubitegeera. Akuuma atakuumira mpeera weewaawo. Basabayo omusomo ogwa butya single mother kaŋŋambe oyinza osanga single mother ng'alina abaana abalenzi naye nga newankubadde alinamu masculine energy mu ye nga bw'osomeseza nga tamanyiika y'abaana abalenzi bano omuzadde bw'atayinza kola atya oba single father ayinza kuza atya abaana baabo obuwala ate nsabayo. Okay. Okusaba kwo kuwuliddwa. Vipi olina omusomo gw'oyagala oguli special gwe wali agadde? Any topic? Kyokka n'omusajja bannange mbwe ekiriwo kyagenda okugenda nakyo gwe togiramu. Tweyanziza ki? Oh, of course tumwebaliza ddala. Weebale tubuulira ssebo obusungu obubeera awo nga pum oba wavaayo obusasi ate n'okola ekyamagero n'otugamba kisinziira ku ani akunyiizizza. Kale omuwuliriza n'asooka ateebereza n'agamba bw'aba gundi kati eba eboggola bwezi. Kale thank you VP musule bulungi akuuma atakuumira mpeera.